omwana yabanukudde omwana oyo tuli bwe yayogera ebigambo bitakwatagana twali twagala DNA sife totumanyi naawe ate mwana musaba yaki omwana yeeyisa bw'atyo taba waffe naye bwe yavumye babbajjo mwakyuse kakati waffe bwe yatuvumidde babbajjo abo taata omutuufu avuddeyo naye nga mwana muvumi avumamu era kyovola nalabuka ndowooza notamwenganga nze saamwenganga kuba namanya kati nze ndi logiko nalaba vidiyo ng'erimu kaati 10 ekyo kye nasinga nnyo okubuuza ne ŋŋamba kaati 15 kitegeeza oyo omwana si yali abyogera maama ye yali abyogera yes yali mu kaati 10 ate vidiyo y'eddakiika 6 ate yalina vidiyo yonna yali yaddakiika 6 kaati 15 kaati 15 ne bwe tuzibala kati anti kyekugamba kati nze kunze omuntu ali logiko manya waliwo ekitali kituufu omwana yali ayogera ng'alinga owendali tunuulire liiso lye ayogera ali bw'ati omuntu eyali amuwa information yali wano teyali wano yali wano essimu eri wano kyokka ng'amuwa information ali wano okyegedde kati yayoza ali logiko manya bumanya nti wano waliwo science ekiyigula ennyana kiri mu kibeere ekibeere kyali wano wano mu nsonda ayogera ali ati yamugamba ebyokwogera kyova olaba nti omwana bye yayogera mu kusooka byali bya kintu kikulu nnyo byali bya muntu mukulu ategeera alumirirwa kyokka ate ono ali mu kurespondinga kubamwogerera ate mulala nnyo bino bibye bino biri oli gino kubanga yatudde mu kisenge kye n'alaba response n'agamba bano maama bandekere this head mimbizi awo ne ŋŋamba kati atugenda wano we tuli tukola ki akazungu ko bakategedde era bannange Abba yakyusiza industry kyovala omanyi wabaawo abantu nga Katonda yabateekako amaanyi Abba yakyusiza industry nalabye ebbajjo nga ne Kasuku nga boogera oluzungu nga lwetomera luti ne ludda namugamba don't be silly, why are you here mbade manyawo twakakasizza mbu bajjo kati yaddayo ebitabo kiriya munnange anti nkugamba nti industry naye era luli abadde oluzungu talukozesa kakati katulabe ku sukulu fees waffe kati sukulu fees waffe katulabe kyakola yagambye kati kankulumbe mu luzungu anti luli yamuvuma gundi omuwumba tuutu aga kati tubuulire omuwumba tuutu mu luzungu yaani anti omwana yeyabuuzizza ate akyakinoonya akyakinoonya kwolwo teyasoma kati kakebereko mu notisi za banne anoonye omuwumba twali tumanyi we yazze mu kwogera akazungu ajja kitunyonyola yayogedde olusungu omuwumba tutu abadde akyamubuze mi mbizi yes you mbizi ekyo kyo yakimaze yamukonfamize nti oli mbizi kakati awo baamaze mulinga abawagira omwana okuvuma abantu abavumire ddala bali bantu bakulu n'okuba bwe mulasenga asobola bamuli bantu bakulu obukulu bwabwe obukulu bwabwe ate bumukwatako ye muto okimwe mulimu abamuzaala ne bwe bamuzzukuza abavumi kubanga ye mwana muto bo bantu bakulu anti nkugamba kati kankubulira ekintu kimu tulina okukkiriza amazima oyo omwana yakoze okusa ekitoka ensi gyalimu si ya bulijjo Amerika ku baana ndalamu anti otujja okugambira nga woogambye Amerika ndalamu drug engeri zisaasaana ennyo mbukyeka ali ku drug ne bwanagirya tekirina buzibu drug bazirye naye ekintu kyekugamba kiri bwe kiti omwana muleka abavume oyo omwana ebbanja lyalina ddene alina ebbanja eryokusasula ddene
ontegedde ng'ate asasula baani gwomanyi okukera ku macanga gwe mutabani wa Chameleon ogwo mulimu ogujjudde ogwo mulimu byebitawanya abantu bangi nnyo kati gwomanyi okukera ku macanga nga taatawo ye Chameleon ogwo mulimu kyova olaba nti abaana abalala abatya tebava nayo kulaga nti taata waabwe Chameleon alina abaana naye golaba bonna bavaayo ogukutta otya omulimu muzito koye kavume mulimu muzito nnyo pressure ejja kuba nnene kati yayogeddeko katono abantu bangi ne bamulumba kati aba alina kihandolinga kati ate ngeri yokeyo kihandolinga ekyo kyakoze kye kyayambyeko otherwise babadde gwe tebeza bajja bamuvumye nti muwumba tuutu naye oyo omwana amanyi omuwumba tuutu bwabeera sikakasa kitegeeza nti olina okwerwanako nze muwagira Abba you must fight back bwe oli bwakulumba mu fight back ebyewaka bijja kuba byawaka mujja birongoosa ate issu z'ewaka muzirongooseza mu kamera oli musajja muganda nze ndi musajja muganda kituufu tugamba abakulu tubawe ekitiibwa abakulu tubawe teriyo ggwanga ligamba nti abakulu temubawa kitiibwa ne mu Amerika yennyini gyali naye nkugambye embeera ebeerawo yekubuulira ekyokukola embeera ebeerawo yekuwa ekyaki ekuwaliriza yekuwa ekyokukola every action calls for a reaction so he reacted naye nze kyenkugamba ekiri logical nti okusinza ku video ne reaction gye yaleese ne response gyalina olaba nti bano abantu basatu banjawulo yakola video mulala arespondinga mulala sibe bamu kitegeeza wali maama yamugamba ebyokwogera wano maama teyabaddewo ng'omwana arespondinga yageza okukomawo ng'omwana bamubuuza mimbizi yasanze omwana agamba mimbizi naga mwana wange kiki look at his head namulaga omutwe gwa bajjo ti look at his head mimbizi kakati awo story ebeekoze ki kitegeeza nti eyawako omanyi abantu abamu bakola bubi scripts kati ndi muwandiisi wa scripts nti bw'oba oplotinga omuzannyo oba ogukoze oba firimu ng'eyo otegeera gyetandikira tension weeri negyegera okuggwa kakati Daniela si mukugu mu ebyo ye Daniela yakola firimu ng'akozeeko introduction yokka ebisigadde byetambuze nga bikola ki bwe byagala era kyekiriwo kubanga oli eyayogera biri ebigambo reaction ye teyandibadde ate bweti ontegedde yandibadde agamugambye nti nebazawe bonna bonna abarespondinze positively ku nsonga yange and I still call upon Ugandans to still help my father support in whatever way it can be tukite omuwandiisi wa party wanu si yawandika party tu nti kyengezako kugamba yagiwandiika bulungi nnyo teyagifiiramu nkugambye yagiwandiika bulungi nnyo kyova olaba yakola yaleeta ki yasitula bulungi enfuufu nga bwe yali erina ogisitula ebigambo ebyo Daniela yandibyadde abyeyogerera naye challenge yanina nti olwedde yabadde yayokyayokya mawulire yavumaavuma kakati ng'abantu bagamba oyogera bayinza omumuteekako embeera kati n'akwasa omwana ontegedde bwe yakwasa omwana n'akikola ku bantu abasinga obungi kubanga ffe abamu abaalaba twamanya nti this is not him naye ku basinga obungi kyakola sense kati response yabadde agenze kukola party tu yabadde agenze kukola omwana n'agenda ku live n'awandiika akatabo alla mimbizi tugenda kukoma ddi ng'ensi eteredde naye ate tejja terera kati ebintu time give it time ebintu ebimu bijja lwa budde kati omwana muto egyo emyaka gy'alina ogiraba myaka emeka myaka obanga 18 suubira anything from him akyali muto akyalina ebbanja nkugambye nti ebbanja lyalina lya Chameleon nti Chameleon okubeera mutabani we ogwo nagwo mulimu mulamba omanyi taatawo bw'aba yalina akagaali gwe ne bw'ogula lawumu ebbugumu ly'abavubuka gwe ne bw'ogula mbadde kugamba nti taatawo bw'aba yalina akagaali mu bulamu gwe ne bw'ogula lawumu oba musinzeeko oba successful
ebbugumu ly'abavubuka litya olugero olwo tolumanyi ebbugumu ly'abavubuka bikakanyizibwa ebyo bigerogero ebyo bya kisirusiru oli Buganda ate Obuganda ffe sirimu mu Buganda tetwamulina yajja buzi anti ebyo bisitole byaluno olugero balukonfaminga boogera mugundi oluganda lwaffe mweruli olugero olwo ffe tuyinza okuba twalulowoozamu meaning ndala mu biwuka naye nga kitegeeza ebintu bingi teri muvubuka ataba na bbugumu ontegedde naawe weerowoozeko wabeera ku myaka 10 ne taata we yali ne taatawo bwe yali ne jjajjaawo bwe yali kati biveeko ebyo that is science oyo science temulina kyamukolera ontegedde wabula mulina kutegeera butegeeze nti how best you can we respond tosobola kutandika you cannot tosobola kulwanyisa science kyoba olaba nti bano abali b'ebisiyaga nze sibalinaako obuzibu bebabirye paka bebanabiriira nemmato gwali olabeyo akaana akata akazaaliddwa nga kasiyazi kati awo future eriwo nze sisobola keera kumakya nentandika kuwalirira ku babiri babisiyaga era ntunira batunuulire ngamba bano abawumba tubaleke mami wamwe anatukolerayo y'oluzungu erwa mami wamwe mami ki owafango tutuuse omwana tulina mwanukula mu luzungu ono mwana tulina mwanukula mu luzungu era bannaye muwagale emboozi simanyi mami kiri kitya mami waffe wafango katulinde kasuku nga mukyaziza oba omuntu omulala kuba kati awo Allah teriki gwe kyalitabuka kyeza singa ku kyabajjo mugira mutulekera bajjo mugira mutulekera bajjo temugatta buugi mu bbaala naye Uncle Sandy Uncle Sandy of course Uncle Sandy talina buzibu ate Uncle Sandy kati yafunye bampalaniraako waliwo olwedde abadde bamunoonya kati bafunye we bayiti ate Uncle Sandy submission ye yali smarter than all these people. It was very smart. He was simply telling the kid that don't bring these things in camera. You have so many relatives. Never mentioning and over mentioning. Mayanja family is big. Check it. Those are people you can talk to. I'm sure that kid didn't talk to them. That's the truth. Atenga yali amuchallenging question. Nekagamba kali smart nekamugamba boloza wentukidde wano badde sinabakola ki kubagamba. But that is a lie. That is abayisamu bamunenyako nawe nabayisamu. That is a lie. Tasobola kubanga yali abagamba. So submission ya Uncle Sandy was just on point. The only challenge was tebakola ki tebafuna yali ready yo kati oyo omwana yali mu kwogera bwogezi kyekikye nagambye nti omuntu eyakola video eri si yono ya respondinze bantu banjawulo bamimaka lwakuba nti batambula mu kifaananyi kitya kimu nti oli maama yamuyambako wano yabadde ali ku mulimu yagadde agenze gula nyanya mu katale ono n'ateekako live kati yageze okudda ng'abuuza ekibuuzo okusinza ku babadde bagamba mimbizi n'agamba ate kiki n'amugamba look at his head gwe yabadde agamba yabadde amubuuza nga bonosanga omwana wo ng'ali mu kisenge mimbizi n'amubuuza kiki Abba n'amugamba nti look at his head n'ateekawo kifaananyi kya bajjo naye oba omutwe bagweditinze bweditinze ate nagwetegereza nga si gweggo nagwetegereza nga si gweggo nga gwani bajjo omutwe gwe bataddewo ogwo omwana gwe yataddewo gadizeedi gwabadde edited Chameleon bamututte mu America yagenze mu ddwaliro yagenze mu ddwaliro walabyeko ku video anti ngali waka anti buyazemu n'ateeka mukko eddwaliro kata ekinda kikukeyo muganda wange Kamiri gundi yamulabudde nti basiba bwasumulula alina bebekulu yatugamba ejje ekiwatule nti Chameleon asumulula nnyo basiba yingini bwagisumulula n'amugamba nti ginyweze Chameleon muweereza obubaka buno nti munange
oli muganda waffe tukwagala nnyo ate naawe okimanyi we basibye toddamu kukwatawo ate asumulula lumu asumulula kati bagenda okuddamu ogambuka okusiba ate wano lwaki wasumuluddewo so Kamili there are so many factors eziteekeddwa okuba nga zitawanya Chameleon obudde buno. One? I don't know, but I'm just saying omanyi olaba okusinziira ku gwe woolaba family era teri kirala kiyinza kukyankalanya muntu nga Chameleon. Omanyi Chameleon ayagala nnyo family ye naye walabye omujjanjabi omukulu omujjanjabi oyo nze nina ekirowoozo ekigamba Chameleon omanyi musajja mugezi nze waliwo abantu benkakasa nti bagezi Chameleon is one of them. Chameleon ayinza okuba teyagenda kumujjanjaba nga bagenda kujjanjaba Wizo era nga yayagala Wizo ajjanjabwe namulekako ng'omujjanjabi omukulu namugamba jangu wano naye ng'akimanyi ayinza kumala abasawo yabagambe nti oyo mufeeko ate nnyo okusinga nze nze nkubuulira kyekiruma Wizo akimanyi kati ye akimanyi ng'omukulu nze mmanyi nti akimanyi so ayinza okuba yagambye nti ono mujjanjabi ono banga embu ne maama olwokubiri alinnya naye agali mu nkuubo babagambye Wizo mumukwate bulungi tutuuke tumuyingize eddwaliro. Nze ngambe nze Chameleon gwe mmanyi si musiro ono yayinza okulowooza agenze kujjanjaba nga bagenze mujjanjaba kumbe kabadi nga Chameleon yamututte n'agamba nti kati kendwadde ne muganda wange ono kamujje Kampala agenda ajjanjabwe nga ddiru ono bagenda siba natti banyweze kubanga ebibyo byangu bimanyiddwa nyweza wano naye ono yingi nti bana gikiyekinga kutegeera bulwadde ki bwennyini obugirimu tajja gisumulula give him time he will heal bwe mutyo bwe mwepankiranga kabaka wano era njagala bw'aveeyo agende Namibia wali abakugu wala kabaka bwafaanana anyirira kati temwaswalamu abaali babungeesa olugambo agenda era kakati muwambe bamuwamba dda bamuwabudwa butwaye kati bwalagawa mwabo munywako obasindise eri bw'aveeyo adde Namibia. Amini yakuba bwakabaka tetusobola kumuwa budde kyekyagana omwetuuma si kyekyo essaawe Amini by the way mwagala ng'omuntu naye siraba nze anti kakati ffe byaffe birimu lineage kati maama gwewetuume Museveni nga tolina yadde akakwate ku Museveni nze netuma Obote kuba nakakwate nze mbadde nkugjeyo nga nkwadde Amini nedda ssebo tojja kumanyira bantu wano kisajja nga family tetukyagala naye nga ate musajja mulungi alina ebyo yakola ebirungi era tumwebaza era nze Katonda n'amalambo obuvunaanyizibwa ku ggwanga lino mu mbeera yonna ne bwe mba minisita ndeeta ekiteeso nga kigumu nnyo kyakuzza kuno mulambo gwa Amini. Abaganda si ye Uganda Abaganda si ye Uganda naye ate era nabo bali part of Uganda otegedde kakati bwe bamuleeta bagenda muzika mu Buganda bagenda mutwala eri ewaabwe kati tumuyisa mu nnyonyi paka eri ewaabwe obutakkenyentereza myoyo gy'Abaganda. Kati lwaki tekyakolebwa luli anti of course nimuyisa mu nnyonyi kankubulire gundi ebiteeso byonna bibeerawo olw'omulembe n'olw'abantu abaliwo ate buli mulembe gubaako olw'abantu abalina obuyinza essaawa eno Abanyankole balina obuyinza Abaganda babeerako nabo n'Abakyoli ne babeerako nabo n'Abalango ne babeerako nabo kakati essaawa eno Abanyankole bakola ki be babulina era tewabaawo abantu beesiriwaza era Abanyankole be balina buli kimu teri ggwanga lijja kukamba bebe bakakwa teri ggwanga lijja kujja wano nga lirina omuntu afuga nelirema kuba na nkizo kuba nanti n'atamulinyako kakwata amwesibako ze ndi Munyankole zigulwa bawano naye nga talina yadde n'akantu akayinza okuyambako okumuyamba okukola naye naawe otyamu gwabigamba
ogamba sajja kimwogeza munyankole ayinza okutabuka okyegedde. So ebyo ebintu ebimu biri nakyo abantu abamu balina obiga nobimanyiira okyegedde kubanga buli muntu asika zawwe. That is how it is. Okyegedde kuba gwe oli mukiggwe muganda gwe oli musajja muganda weddira nsenene ojagala okwesanga singa okola kampani bamusoke bamutebi baani be bagenda okubeera bamanaja awo be basokerwako. Buli muntu ateekeddwa era abantu balina ekyo kukiyiga. Tulekerawo okwesiba ku kino mu woofiisi zirimu banyankole. Nedda ssibo ate si kituufu ekyo era nakyo kitegeera. Buli muntu asikazawa ekireeta ekyo si pulezidenti yabikola. Naye kakati pulezidenti ye nga amaze okuteekawo kyataddewo ajja kulonda munyankole mukwano gwe amugambe nti gwe minisita wano ontegedde minisita naye alonde munyankole munne amugambe nti gwoba onvuga gwe vice wano gwolwa wano mu kino. Kati ogenda okulaba nti bwabanga head organization munyankole ojagala kusanga ministry yonna yonna ejjudde abanyankole naye ate era nakyo kiva ku integrity tekiva nti no kijja naturally ekitongole nti oba kale god forbid ekitongole kyonna ne bwe kya government ne bakulonda nga gwe mukulu ng'oli munyango ng'oli muganda for that matter now ng'oli muganda ojja kwesanga okubidde ani bw'omala okubira Omaro ojja okubira ani Obote bw'omanyi be bantu bw'okitegedde be bantu boogera olulimi lw'otegeera bakuwuliriza obamanyi abamu bakukyalo obamanyi gye bava gye babazaala wasoma nabo okigera kyenza kukulaga era bw'ogenda okuyita bw'omala okubayita ate nabo balina abaabwe era nabo bagamba waayi twafuna wano akalimu naye oba olina buyinza okunyiga kati ojagala kulaba akachaini bwetekkirira paka kwayera okigedde. It is not intentional naye it is first of all time obudde buba budde bwakyo ontegedde ekyokubiri Katonda bakubawadde omukisa wano tewali ggwanga litanafuna mukisa naddala kuba complaininga tuveeyo wotandisaawo tuveeyo kasita okonyaawo tubaleke teri atanafuna mukisa naddala Abaganda bafuna ku mukisa Abalango bafuna ku mukisa Abagundi bafuna ku mukisa batono nnyo Abasoga kati betwagala nabo bafuna ku mukisa nga kitalo ikyana ekya muganda waffe owa Ebonies Captain Ricky munna ekitalo nnyo kitalo ddala era kubonaabona kinga batugambye ate mulamu nange ffe tunaakola kifu kati amabugo gaffe ffe mu Buganda omuntu bwe bamubika ogwaffe guba gwakugamba nga kitalo nnyo kitalo ddala amabugo baadde ndoza tebanakuŋŋaanyaawo kiwaani biwaani tomanyi nti Bobi Wine yatugamba mbu yatuyimbira ekiwaani nagaa nti lumu yasiba mukyala we ekiwaani ne bamumuziikako bagamba mufu omwana yamugamba kisumulule yakanda mukona eno ku bigere wa kisumulule ng'ate yasimula ng'oli teyasimula paka ne bamutwala paka kitutwala wanga bannayuganda butandika okubeera nga tulimu obwo obubadi tekinawe kitutwala gye biri mu nsi yonna gye biri mu nsi yonna ate n'ekirala that guy needs to come out and confirm what really happened because era n'abagamba nti yeebise I don't think it makes any sense omanyi lwaki ate ofa otya ne weebika akulabye ng'ofudde yakubika logically tasobola kubanga yeebise waliwo eyamubise lwaki teyavuddeyo n'agamba naye sinnafa ndi mulamu ku ssaawa eyo yennyini ng'amaze okulaba akataano bikaabikanga naawe olumu oziba opportunity olaba abakulumirirwa n'abakusanyukirako olwasikamu ebyaddala tunajja ate ne bw'otajja gwe oloza bwafa for example ng'afudde gwe n'otajja oba nze ne sitajja tebamuziika omulambo teri kintu kirungi nga mulambo gukuwunyirira n'oguggyawo omulambo teguliiko ebyo omulambo ne bwoba oli abadde mubi atya kasitaafa alungiwa waawo katototo ne bamuziika kubanga kankubuulire bwe mutamuziika ye abaawo awo tosagamba sijja tetugenda tosobola kwepaaka te oyo nno abadde atumanyira manyiranga kale kasita afudde kale yamanyi
era wekandaga bwogamba naye mulambo tuguteekewa mulambo tuguziikewa abadde alina effujjo lingi tumuziike tufunenge titumuziika muzinoonya ne mumuziika Katende yatugambye ekyo ekyana nalabirawo ng'ekyo kiyayeyaye ekibibbi. Mwami Katende, with all due respect, aleke kwogera bigambo bwe bityo kubanga yakulira Ebons, abaana ba Ebons babadde ba Ebons. Nakati mbadde nva kulaba ono omuwala abadde yekyanga tebamuwadde awaadi. Abaana bangi mu Ebons babaddemu ne bavuddemu beekokkola. So nga Mwami Katende bw'ayogera ebyo ategere nti waliwo abeekokkola ye ate. Waliwo abeekokkola ye. With all due respect, ekyo kyogedde with evidence. Tulina Simon Besi Kalema omulaba. Yali musajja w'amaanyi nnyo ne mulabe yali mwebonezi. Naye kati omulaba amaanyi g'alina. Okitegedde? Waliwo bano abaana balala bazannya obulungi ennyo. Baabo kati waliwo omwana ali mu interview n'olwaleero njirabyeko. Simanyi bamuyita ne baye Ketura. Ketura. Ate show yagundi nga bacelebrating emyaka 4 byagikoze. Yawadde ensonga ki? Ate yawadde ensonga ki tebamuwadde baganye muwarolo. Baganye muwarolo ne mu awards ze bagabe tebamuwadde. Ketura tali mu Uganda. Mwali. Ne bamma omuntu ali mu Uganda. Yes. Ne bawa owebunayi. Yes, tebamuwadde yadde akantu bwe kati. So kitegeeza nti Mwami Katende ajje mpola bingi bikyajja. Industry omanyinze I respect this industry mwendidde mwenywedde mwenkoledde buli kisinga ebisinga obungi ku butono bwange okyegedde ekirungo kyange kimanyi zinga yaffe mu butono bwange mwetukyakalidde mu mpolampola tukyakala tulya ne tunywa ne tukola ki tuweerera abaana bwe tutambudde. Naye weewuunya nnyo abantu betwegombanga nga tuyingira industry okuba nti bakaaba. Doesn't make any sense. Nga gwe mukulu waabwe ate nga gwovaayo gwoyogera ebyo byogerwa kitegeeza nti professional gwe oyinza okuba onyigiriza abantu obateeka mu contract enzibu ennyo okuvaamu ate n'oba frustratinga tobawa kimala ate contract kakali. Yes, because oteekawo contract nga ngumu nnyo olina omu-owninga naye ate n'otatuukiriza by'olina kutuukiriza. Anti kati byebyo. Wano tuli mu kooti. Okitegedde? So nga tannakola comment. That is bw'aba yakoze comment. Bw'aba comment yagikoze ebyo bye muzeemu. Yeetereza. Alina kwetereza because kankubuulire. Tosobola kuba you cannot be right all the time. Gwe tosobola kubeera nga gw'osinga. Nga gwe the right one. Anyway, nze nali nkozeeko ne Bonita eyo nagiraba. Byaggwa bitya? Tebyaggwa bulungi. Banjigirako n'amataala ng'abantu bakyekubya bifaananyi. Yes, kula Bonita. Essaawa zaali ziweddeyo? Tewaali ssaawa ziweddeyo. Contract yaffe yali nti essaawa ziggwawo ssaawa 6. Ontegedde? Nga tubaliriza nga tumaze okusasula ssente bulungi nnyo okuyingira ekisookera ddala basooka ne batukaluubiriza. Mwayingira leeti? Batukaluubiriza. Ate nga nasasula essente ezo njugira omwami omusajja alina mu Amerika eyo yazisasula bamuyita Kivumbi Jude. Yasasula ssente zonna up front n'aziwaka akayindi era nenkakyawa nakagambako. Akayindi akubangamba kazibu nnyo. Nakakyawa era nenkagamba ggwe nze nina abayindi bensuza namugaa gwe you're not at that level. Oyinza okuba omanaginga na Bonita wano but tolina kyoli. Anti amateeka gayinza okuba gava eri waggulu. Anti nkugamba naye kati bw'oba manager nze omanyi nze ama manager in so many things. Naye mu management batusomesa ak'obuntu amasikola management you manage kigamba manage you manage. Oyinza okuba ne bossi wo nga wa kisiru but as a manager naawe teweesiriwaza. Okyegedde kyengeza kukulaga waliwo lw'obeera ne bossi wo n'akuwa etteeka nga mu management erikola. Ontegedde? N'akugamba abo sente zaabwe bazifuna enkya. Ontegedde? Tobaako gwowa ssente kwabo owulidde nti ye naye nga miliyoni 5 azikuwadde wano zaabwe za nkya. Ontegedde? Gwe n'osirika oli n'ava wali nagamba nti muganda wange omwana ali mu ddwaliro
oba landlord yangoba okitegedde oba kugamba nga ngaza manager odde bali n'omugamba nti kankwese naye tugamba banno nti nkwadde sente zaddi zankya. That is a manager. Manager tosiriwala na policy. Bosa ngambi policy ebeerawo to follow the policy, but policy ojadi justing accordingly, because that is your job as a manager. Bwokola boss byokka byakugambye, then you don't have a job. Gwe kati obadde okola ki? Oshekeshekeza kugamba, because basically boss aba managinga gwoba atuma butumi. Gero kole boti, gero gobe gundi, gero kole gundi. Kyekikuba abayimbi baffe. Kyekikuba ebintu bingi ebyaffe wano mu Uganda. Bingi nnyo. Management, abantu tebamanyi management. Weesanga ng'oli manager wa kitongole tategeera, talinamu yadde empeke etegeera naye amanaging ekitongole ekinene ontegedde. Kakati n'olyoka osanga ebintu bye bitagala okanda kulaba ekitongole kifa bufi kiki kyekitta ekitongole bamanager basiru abaliwo. Okitegedde ebitongole byaffe byonna bya gavumenti ebisinga obungi bina bamanagers basiru tebalina magezi. Tuli mu December. Badoni baavaamu. Omwezi abeeranga mu December wa luli. Baakula tebalina nnyo tebakyalina kye bakakasa beekakasa dda. Donzera tekyakakasa. Kyengamba. Si yeyeka. Sandiyagadde kwogera ku muntu. Kale tugaye badoni abasaasaanyanga December. Baddawa. Time. Abantu waliwo nze omanyi waliwo ebintu ebinneewuunyisa. Nze ndaba wano ku myaka gye nnina waliwo ebintu byenkozeeko ebiri crazy. Naye kati ng'ate mbiraba nenzira n'ebbali bwe nti nze omanyi emmotoka gye nasooka okuvuga mu Uganda saagigula na buguzi bampampe yali N8 Subaru ng'erina antilags. Omusajja yagimpa, omusajja baali bamutaaza Vedo yagimpa bubi kubanga twali tumwanja millions alinga 3 twali tulina bye tumukolera abaana be n'atugamba emmotoka eyo ngibaguzizza ngibawadde yali ku UAP ngapya ngibawadde kubanga twali tujagala nnyo nga tugenda tujooza tugirongosa n'agamba emmotoka yiyo ngikoze ki ngibawadde yagituwa tuli aba gwali muyini Subaru ogimanyi kitegeeza gwe yali asobola bali abalala bakulinya bulinya kabata nkwata emmotoka eyo kati nze nakulira ku miyini ewaka miyini twagiina nga miyitirivu ate gino eminene ovugira ku side eno left hand drive double cabin yatomera abantu eyo double cabin Subaru double cabin kubanga yo gye twayigiramu akati nga nkwata nga bampe emmotoka eyo bwe bampe emmotoka gwe tomanyi byennakola tomanyi byennakola nga nesaati olumu tuzijjaba netugivuga buvuzi edda n'amafuta gaali galayisi nga bolwokwata ekyeki anti tebanga fulu naye nga oba ojja kukuba antilags wano wonna mu Kampala era abatumanyi batutya tebamanyi nti no twaggwamu kitegeeza tuba kubalabako luli kati gwe twekola obusolosolo naye bw'ogenda oluusi bitunuulira nga gyali myaka yali excitement gwe tebereza myaka nalina emyaka ndoza nga 17 18 okyegedde mu myaka 2 bwe natuukira ze ku university ng'ebintu bye neekoze biyitirivu tewali bbaala wano mu Kampala gye twakubako ate ziri enkadde eza ddala va ku zino kuba zino mpya ezimu zino zemulaba mpya siriki saagikuba nnyo kubanga we natandikira ate okugira siriki omanyi ffe ambaala gaali galugezigezi ago nga oba tolina kirevu toyingira sibyo bino byoyingira n'enkoko n'embwa zirina ziyingira nedda sibu ndi musando bino bisando nga biyingira mu bbaala y'abendi nga nesebo ne smart n'ensi kati gwali toyingira siriki bino ebipalepale na bino ebisweta nga balabira omuntu eyeeyiya bino toyingira ogera kubba amasebo g'abantu sebo wayambalanga ebyaddala n'oggumira
Oshegera chengeza n'okasaanika era abafere beegirisiza. Gwomanyi lwaki abafere beegirisiza nnyo mu Uganda? Kubanga wano mu Uganda fe tutunulira smartness. Oli akumma omulimu kuba toli smart. N'atamanya mbu kakati bino ebiviiri. Technician yoshono gwe bandeetedde. Kumbe kakati abantu bagenda bakibuuka bubuusi. Kubanga ffe twalina jjukira ffe abazungu be batufuga wano Abangereza. Omuntu w'obuvunaanyizibwa yayambalanga ttaayi n'ayambala ne galubindi. Abantu bayambalanga galubindi nga si mulwadde w'amaaso. Naye ng'ayagala just mulimu. Ayogera oluzungu luveeyo. Nga bwakwata bati ku galubindi n'akola nga boogera oluzungu boogera ng'abazungu. Oyo yajja otukolera. Kumbe kasasiro. Ne baleka ono alina okukola muloko agidde mu bijji. Bano Abamerica be batuyingiramu ne batandika okuwambaza abantu bwe batyo. Katolaba ng'oyo ayingira mu ofisi y'omuntu n'aterekanga. Iyo nyambala ya Kimerika. Ffe wana bino bya Abamerica bino. Bagamba it's okay. You're the one? Bakubuzabuza, are you the one? Yes. Simu yakyuka katosoga n'akajento ne bagoba. Anti kati abafere babayiga kubanga babuloka babayingiramu. Buloka w'amayumba akuba kikalwati. Ochekedde katane nabba abantu. Kati abantu bagenda babuuka abajento. Era abajento babba nnyo mu kibuga awo. Ababaana b'okugundi wano mwesimanyo bwe kibuga mwakiyingira ddi naye ffe tuzaddwa mu kibuga. Ndi wa ku Lubaga Road. Kati gwe nja kunyumeza. Oba omanyi street yene gye bayita omanyi street Namirembe Road ogiraba kwajjulanga bafere. Waliwo street yene ndala wano ku karawundi nga olaba gundi bagiyita batyo ba eri waggulu nga Kampala Road. Totuka Kampala Road eno wansi eno street ezo zonna kazi gwe street z'omamanyiko zonna William zonna kwajjula ngo bayaye nga bakubye obukalu ng'akuba ekikalu n'omusanga n'olowooza nti oba alina ofisi wa naye nga kukwayeetalira namusanga yamukanakira n'olowooza agenda okuka ofisi kawe agenda bw'ati asanga balala bw'akirya bw'ati asanga balala kati gwe omulaba n'ogamba nti naye nga n'obaako ky'obuuza n'akukwata mu ngalo bw'ati oba owedde anti oba owedde babanga paka ku level kwata ne mu nsawo batandika okulanga otandise okwebuusabuusa ng'okaluba nga bakunywezaamu naawe badde ki sente ozirina ate gwewugira sente sizi zino kati lwaki obadde ozigaanira jaku tukuguze beera wamawe beera naye olwo ng'akumi ng'ayiseemu ogenda okuddamu kalula basajja bajjanga waleti mu nsawo nakujja nakaba sente zizino ozirina nazibikubika sente zizino ozirina tujjawo oguza baguze okanda kumugamba mpa waleti yange omusajja gwoba badde ki jangu gundi beera nayawe bagentleman ne balyoka bakubba byatugisanga byampaka nedda badvancing nga bwadvancing akutandika akunyonyola akugira paka lwatuuka ku level kuba paaji Pero tumanyi mu badoni ba December bayabika tebayabika ate kati bagagawala nnyo ne bakula nedda kati luli twakakasanga bukakasa nga ne bwoba olinamu emitwalo egi ng'oteeka mu mmotoka n'okuba antilags n'ozikuba wano wonna ne weetoloola n'okuba n'ospinninga n'odda eri ekiro nga twalina akafo kafaawo mugundi mu Centenary Park baali bakayita Kyoto ekyo tugenda tunywa Lion's Milk oba mumunyweddeko Lion's Milk omumanyi omwenge baali baguyita Yanraki oguba mwenge sibimanyi kati mu basiraamu naye twanywa omwenge wano mu Kampala waliwo yimba Chameleon yayimba simbirimbiri badirisha ecupa egi yalinamu yali ya Silok fe agenda okugiteeka mu gundi nga twaginywadde emyaka egi emabega twanywanga zigirenvediki ze sanywa ku bbiya kitegeeza mwalaba video nimugaa kati kugambe sanywa ku bbiya wabeeranga munene girenvediki omwenge gw'amaanyi era kyovala kati omwenge sikyagwagala sikyanywa mwenge nagutta kuba neetaaga okubeera soba full time nina ebintu bingi byenkola kati nina eggwanga lyendaba kati nina ebintu bingi byendaba mu ggwanga kati nga gwe wano why would I bring kati nje wano nga jjo nasize nnywa okyegedde
kitegeeza senses ezimu ku bwongo tezibaako okitegedde mba kijja kuwa delivery ennungi ate nga kino kinasoma tugendeko eggulu omukulu yavayo n'awandiika mu butongole nagamba gobye yalyoka naye ku luno kamera zabadde wali n'agamba nti leero kankiddemu ku kamera kikuwa saaka kuddamu kubalaba suna tamanyi kuyimba General is to blame. With all due respect, generally, you are to blame. Why? As a community expert and a Ugandan, we have always come out to complain about what he complained about. Tosobola kubeera general ne bakuferera ebbanga eryo lyonna. There's something wrong. You are a general, a full general. Walwana ensiko n'olwana mu lutalo lw'ensiko n'oluwangula n'obeerawo katonda n'akuwumiriza n'obeerawo n'okola projects ez'amaanyi bano abayimbi ne bakulema okumanaginga. Something is wrong. Waliwo ekitali kituufu ku jeno oba abamwetoolodde ku jeno. Bano abaana baffere, and I kept on telling you that. Okitegedde abayimbi ekintu ky'eggulu kya bufere tekiriyo si kya magezi okitegedde, and I kept saying this again and again. Nze bampita eggulu wagenda neŋŋaana. Why? To do what? Bagala onyonyole project zo zo. Si kyekyo bwe kiri, si kyekyo batwalayo. Bano bagenda kunoonya ssente. Nze omwana yaŋŋamba ajja tugende eggulu wera kubanga maga nze sijja kgenda ggulu. Era be nali nabo bo ne bagenda era ne badda. Nabagamba nti tubeere b'amazima mu bintu ebimu. Kiki ekikutwala eggulu is the big point. Ontegedde zino projekiti zagundi, projekiti ya Ragadi, projekiti ya gundi, projekiti yange, projekiti ya gundi, projekiti ya Sulfina Masanyalaze tebikola sense. Twetaaga bumu, twetaaga bitongole nga biyimiridde, nga bikuze organically, nga tubikoze organically. Bagala tumunnyonnyole batuwe copyright. Copyright togyetaaga. Copyright olwedde ogirina. Wane Uganda. Gwe weetaaga ogikozesa ogirina. Gwe genda ku TV oba radio bagambe temukuba nnyimba zange nga temunsasudde. Osirike. Wane Uganda. Genda ku TV obagambe ennyimba za gundi TV kyezikuba kati. Waliwo omusajja yasiramuka yava mu kuyimba, Vincent Sekawa. Wakoma duulira ddi ku TV oba ku radio? Yazigaana. Kakati teyakozesa ku copyright. Kati kugwe copyright kyeki? Wogamba muno tukozese feke nnyini sobola okuba nga tuteekawo ebitongole ne federation gye baateekawo bagikubamu ebitongole. Kankubulire bulungi. Nayogere ku kigambo kye bayita organic. Nze nakola ebitongole biringa ebi. Waliwo ekitongole kinakola bakiyita Theatre Institute Uganda. Twali tutunulira ku professionalizing theatre mu Uganda. Ne tukola ekitongole kirala. Twakola ekitongole kirala. Tukoze ebitongole bingi. Ebirala biri tetwagasa na byogerako. Tubikoze ne biyimirira. Organically. Nga bitambulira ku policies, bitambulira ku nsonga entuufu, bitambulira biyinza okuyamba eggwanga. We advocated some time back ne advocating ku kye tuyita National Council of the Arts nga kye tuwagala. Bwe twakireeta abantu abamu ne bajja ne bagamba twagala ministry ne tubaleka. Nokita kubanga tulina abantu abasirusiru nga bo batambulira ku bwongo bwaffe. Bye twogera bo bye bawozaamu. Bye twogera bo bye bawozaamu ate bo balina access ku jeno ne bagende wa jeno. Ne baveeyo ne bajja ne batta bino kubanga bo bavaayo ne ssente. Ne bajja ne batta bino. Ontegedde. Ebibadde bikuloganikale bwe bamala okitta ne batukola ki?
ne bawummula kubanga bo baba tebalina future abatamanyi gikiraga abantu abamu banoonya bunoonya just milioni 5 mu bulamu otegedde fe abamu tetunoonya miliyoni yadde 10 tunoonya more than that kawumbi sina kawumbi kokka tunoonya change nefe change gye tunoonya si ya Museveni aveeku tunoonya change esinga kuvaako kwa Museveni nti Museveni is just part of the change otegedde naye we are not looking for change of just government change of guards kakati gono a minister ono MP. That's not what we are looking for. We are looking for change eri serious ekyusa obulamu bw'abantu ekyusa eggwanga mu butuufu bwalyo si bino ebyokulimbalimba nti bw'okyusa omuntu ali mu state house bw'oba okyusiza eggwanga likyalina ebyokukola biyitirivu bye twegomba. Lwaki olowooza abantu bava wano nga bagenda mu America every day kukyusa bulamu? Lwaki tebakozesaaga amaanyi ge bakozesa okugenda ne bagamba katugule emmundu tujjeko mu 7 lwaki abantu banoonya lwaki buli muntu gw'osanga anoonya visa kugenda kukyusa ki bulamu? Abantu beetaaga kukyusa bulamu so si kukyusa president because president aba muntu tosobola kumanya oyinza n'okuleeta gwolese nga mubi wano twali tubaddeko omanyi nti president Museveni ye president ow'omwenda mu Uganda mu myaka nkaaga president wa mwenda anti nkubuulira goza bali bavaako baali baagala lwaki bavaako kibuli okyekyekyengeza kugamba waliwo president waffe yali awummudde nagamba mpummudde bannange wana Uganda ngani anti nkubuuza naawe tiwali tabangawo era talibaawo ajaga nzikiriza simulaba tetulinawo Mandela tewali ne Mandela naye yali amaze otunda eggwanga lye nze sagala kwogera ku bantu nga ba Mandela abo tujja baddira omunono goloza Mandela mbu yali hero wembadde mmanyi yatunda ggwanga lye alinga Bobi Wine kati Mandela mulabe nga Bobi Wine webati Bobi Wine atali mu buyinza atunze ate eggwanga anti kyekugamba nti alinga kati bolaba Bobi Wine webatyo abantu bamurespondinga ne bamuwagala biki abadde criminal n'akyuka okyegedde ne bamukyusa ne bamugira ne bamukola bitya ne bamuteekako ekitiibwa kingi nnyo nga bo baagala kuyisaawo byabwe gwekimanyi nti no abafirika mu South Africa baali bamaze okuwangula olutalo olw'okuzza abazungu ewaabwe n'okugabana ettaka ne badiringa ne Mandela yali mu kkomera ebiseera ebyo ng'ali frustrated nga boolaba bino byowulira mbuno bana bavudde mu kkomera babakomezaawo kye baakola Mandela n'akyukira abafirika banne n'adda ku sayidi y'abazungu ne bamuteekako ekitiibwa kyonna. Oyo Mandela yabeerako ku lisiti y'abantu abali most wanted mu nsi yonna, the most criminal people mu nsi yonna. naye bwe baamala okumunyigiriza ne bamukyusa n'akyukira abafirika banne n'abatunuulira bw'ati ne bamuteekako ebitiibwa byonna ne Bungereza ne bamuteekako ne buli kubanga omanyi yabakolera yawamba abafirika banne n'abazza ku sayidi y'abazungu. Kuba abazungu bamaze okukkiriza nti olutalo buli omu bannanga anoonye engeri gyagenda ewaabwe batuwangudde. Kakati ne bagamba naye tetujjeyo n'omusajja ku kulimino gwe tubadde tugira gwe tusibye emyaka 20 tumugjeyo tubagambe buno tumutadde twogere naye ayogere nabo. Mandela n'agenda ku basajja bennyini baamusalira omusango bennyini n'atuula nabo ku mmeeza emu ne bali ekyeggulu. Abamusiba ekitali kibi naye kyonna yakikolaku. Yali amaze kulya mu nsi ye lukwe lwali lukwe olunene nno olw'okulya mu South Africa olukwe. Kyova olaba n'olwaleero aba South Africa bali bubi, gw'osobola okugenda n'onyumirwa naye bo bennyini bali bubi. Omukulu Jeno tekwabadde kutyoboola Suuna okumugamba mbu gwe ne byoyimba bogasi. Suuna ye yeetyobodde, omukulu ye yamuyise yeetutte. Jeno tasobola kutyoboola oyo Suuna ye yeetyobodde ata cost teyafunyeyo $3,000 ezo zimala. Alina oluyimba lwe yayimbidde $12 million ze bamuwadde alulinayo n'alukuba bw'atyo ne biggwa ne bamutyoboolamu kale ne bamusasula.
milioni 11 yafunye sente na nyingi badde sana milioni 2 ezaziwandika mu oluyimba kyenkugamba kakati bamuwaddeyo zezimala suuna ekisookera ddala balina okutegeera eyo wajjeno teriyo kiriyo oyo nomulangira ate wano tuli mu bya Buganda lwaki buli muganda gwe batyoboola naawe leka nga bakagaana wano dulavita omutujja okuyimba ennyimba ze ez'okwepiica bakazimugaana kyanyiiza nno omugaana bamugaana batya abawemula bo be bawemu abaziwuliriza bo be bawemu batya kiki kyabawemudde nedda bo bamugamba kuyimba ki waliwo kyekugamba kiri nti twayonoona obudde bungi twonoonya obudde bungi mu ebyo ebintu byogenda eggulu kola booti okola otya punishment nga tolina tteeka ligira likugira tolina tteeka likugira abayimbi omwaka guno babadde mu siimu ki babadde na siimu ki omwaka guno kyenkugamba tulina okuba ne thematic years tulina okuba nga ffenna tutunulidde tugenda mu maaso nga tugamba nti vision 2040 tugenda kufaanana tutya omuyimbi omuzanyi w'akatemba owa kamera owaki nga buli omu ffenna nga tutunulidde ekyo ontegedde so si kutambulira mu isolation ab'ebbaala balowooza kiri abagundi balowooza kiri abagundi balowooza kiri abayirirwa balowooza kiri eggwanga abantu baavu mu ggwanga lino lwa bintu bitono nnyo decision making ziganya okukolebwa wano mu Uganda buli omu ali ku lulwe tetutambulira wamu ono byakoze ono byayonoona ono byakoze ono byayonoona ono buli omu anoonya kyakulya kuvaabira buvaabirizi ffenna tulowooleza wano bwe tuti mu lubuto tewali alowoozesa mutwe wano mu Uganda abantu balekerawo okulowoozesa mutwe balowooleza mu mbuto olinga alaga okgenda eri kikyamu si kikyamu naye kiki ekikututteyo nze nkugambye bwe nalaba nga sirina kintwalayo kubanga yaŋŋamba eyampita naŋŋamba tugende eggulu baŋŋambye simanyi bakwetaaga ne mugamba ani ampise naŋŋamba kubanga biki mmwe mwenna biki babuloga ne mugaze siri buloga ndi community development expert ani ampise era kuki nti ate kati kubanga kati gwe kyogira ojja kufuna ku ssente ne mugamba baayi nze bw'oba yakumpa ku ssente nalaba dda ssente ate byaddala sirina ssente nyingi naye buli ssente gye neetaaga njikola ki njirina sisobola kufiira mu nnyumba kwegamba ssente nyinza okwasizina mu kashi naye nzirina ontegedde so saagala kubeera kutunda mwoyo gwange olw'essente otegedde because zebyenzikiririzaamu birala bisinga ku ssente otegedde bisingako ku ssente akatono ssente nzaagala kunnyamba kukola bye nnina kukola so si kusinza ssente tibane gwe ziraga wendaga kuba ziri ggulu tugende no that's not me era ne baga sijja kugenda but what happened yamaliriza abaswazizi ekyo tukiyite ki kutyoboola naye nga yaba akutyobodde oba gwoba weetyobodde kuba si yaba akuyisa oli wange atongamba nti nkutyobodde gwo ntyobodde nojja ewange nkozi bagenyi be yatuse ne kuleveera wano mbeera wano nema n'okumiitinga abantu benina okumiitinga aba NRM ne miitinga mmwe luli miitinga lagadi luli miitinga gundi byonna ogenda okubitunuulira nga bitambulira ku nsonga eki ssente bantu butakkuta so kati ekiriwo government era gundi General is to blame General ye problem ye yaddidde ekisa nekiyitirira ono namuwaayo oli namuwaayo okumanya nga alina ekisa yakuteera miliyoni da 10 n'atuzira omusajja gwe yagambye tiyayimbye bubi kati ate yayimbye bulwaki omuwa ssente muleke agende n'ennaku yategeere kakati kiki yabadde asiima kibi oyo transport yabadde amuwa taxi emitwalo ena kyekyo nakuyita ate sibyogera mutima mubi nze sinamwagala ng'omuntu
ontegedde naye nkugambye kati because kati suuna ku level ye n'omukkakanya bw'otyo kati eyamubalira ddiiru yamukkakanyiza kuba aliwe yamubalira era tolozenze 13 suula yazifunye yafunye mmeka maama alabika alinako nga 6 waliwo buloka babuloka bali awo bawunya n'owunya buloka ku buloka awayinza okuba suuna tolaba nti twogera 13 ayinanga 5 6 lwe yasigazza endala bazitemye babuloka bayinza okuba buloka bebagenze ne bagamba jeno musajja tomuswazizza nnyo oba tomwaddeyo 13 nakwata mumuwe namumuwe kalesa ne badda wali mu kasenge bazikuwa naye nga bagamba nti ziizo naye toyinza nakuva ggulu nga tebakubulidde kubanga era ogera tibanaye kati nkole ntya mbaweeko mmeka twaleko 10 oba 2 bebagamba nti nedda twalako kale twalako olukaaga endala zireke wano nze saagala mulye ssente zammwe saagala nze kyenjagala lyeggwanga lino okukula eggwanga lino okukula terigenda kukulira mu mbeera yaki terigenda kukulira mu mbeera ya bagite batya terigenda kukuliramu eyo embeera ffe gye tugezaako kola ki okuteekawo ligenda kukulira mu mbeera ndala olwaleero nze ayogera naawe ntunulira ebintu bimu mu Uganda nempulira n'amaanyi gampeddemu gweokimanyi nti olwaleero mu Uganda tulina eggwanga lyaffe abantu tebakola literally people don't work naye si nti banafu ekituganya okukola wano oba ekibaganya okukola yembeera eriwo polisi zezitambula gweokimanyi nti olwaleero mu Uganda tukolera mu ssaawa 24 ffe tukolerako essaawa nga 7 mu Uganda essaawa endala zonna tubeera mu kunywa kweyagala nakukola bintu byaffe birala kumakya tebereza kumakya ssaawa ezi 2 office zigulawo za gavumenti ne zonna ssaawa emeka zigenda okukola ssaawa 6 ng'abali mu office baagala genda kulya ku kyamisana zigenda okuwera ssaawa 9 nga bakomawo baddeko ziba ziwere 11 aba agenda waka kubanga amateeka gaffe abazungu baalekawo mu myaka gy'enkaaga gekyaliwo ontegedde tewali independence wano naawe nja kukuba oluyi mu Uganda abazungu be bakyafuga wano gwekimanyi nti essaawa ze baaleka tukolerako nakati kyakolerako tunabikyusa ate tunabikyusa ddi ng'abantu tutuka mu kibuga omwo olaba Kampala bwe ziwera ssaawa 10 n'ezi tosobola kuyingira kibuga n'obaako kyogulamu hakedi ziba nzigale omwezi bw'oba ogubala omwezi ng'ogubala obala misana oba obalako kiro tubala misana omwezi bw'oba ogubala obala misana na kiro oba obalako kimu yerindako byombi tetubibala wano byonna tubibala omwezi olunaku lubala mu ssaawa 24 misana na kiro naye omuntu ku akeedi nannyini kizimbe kyakeedi aggalawo ku ssaawa emu ziri essaawa ani abaakola sente zange ziba zigenda kukola zitya naye nga batubala misana na kiro kati byebyekugamba nti eggwanga polisi erina okukyuka President Museveni yaleeta eddembe n'aleeta security ekola ki ekibuga kisule nga kitunula nga kiggule abantu mu nsi ezitegeera baba n'emirimu egi ena abeera dereva wano abeera gundi wano n'asaawa olujja n'akola kino ogenda kukakana nga alina emirimu egi wano mu Uganda osobola kuba na mirimu 2 nga naatera okkuta mukyala yaleese amaanyi Range Rover kyekirawo kya birthday omukulu n'amala akoledde ebbanga ate nga amaganga ye yagyewadde naki nkugambye akoledde ebbanga era abantu abamu singa beeyigiriza okusirika nga baguza ebintu naye yabadde birthday anti nkugamba birthday nze yange eyitawo nga sitegedde nategeera bampereza message celebrating antya nga ndi kumpi kufa buli birthday yo oba osemberera ntaanaayo kakati nze celebrating ebyo
yakoze bubi teyakoze bubi nkugambye teyakoze bubi naye akoledde ebbanga kitegeeza she deserves whatever she deserves akoledde ebbanga naye nga bagezi abo balina abasobola omugulira emmotoka eyo kwaya tugaye babagezi kati ate by the way ekyo kiri very logical kituufu kisoboka ayimbawo anti wuliriza bw'abanga alina oba nkiyite ntya bw'abanga agambye nti abagezi bagiguze era abaguzi baba bagiguze kubanga bayinza okuba babadde tebagiguze literally naye nga be bamuyambye okugigula kubanga abagezi bano obalaba bino nebino byetukola bino bano abajja ne balaba ne balayikinga ne bakola ki be bawagizi kati be baleeta ssente in other words because ratings bwe zigenda waggulu ze ssente zonoonya zofuna n'ogula byogula kati nze bangulira essaati kimu ekyo bagulira kigulire anti ngamba nze kati bangulira anti bwe nagenda nengula essaati yange kitegeeza ssente nazijja mu bo abawagizi awo nkitegedde mbale otuzeeyo kali ak'emmotoka nedda naye teyali yabwereere nagisaliobanja twali tulina ebintu byetukola ate nga tukolera emirimu mingi ate nga n'omusajja yali mugagga nnyo kati ate yali atwagadde agituwa tumalize ne gulunedi bakubye gulunedi n'afa yafudde gulunedi aliwo si yeye yafudde gulunedi owaddala naba noono yafudde yatambula tolaba omuntu mulamu ng'omufu ng'atambula kitwala nti yafudde mulimu ababa bebasina ali mu sleep walking taliiwo tannadda ngulu gulunedi namusanga eggaba ng'ayambadde akapale kampi bwe kati ajjemu essaati atadde obwo obuntu bwe butyo mumatu adduka neŋŋamba bannange agenda tututtira kalikimaani gulunedi ne bamubuuza nti gulunedi otegese ki n'agamba nti ŋŋenda mukuba engolo eyokusatu agenda kugwa gulunedi yennyini yagamba nti oyo sigenda mukuba ngenda mukuba ngolo ngenda sooka mukuba engolo esooka n'agamba naye kati engeri gyali omunafu nja mukuba engolo ze esatu ago eryafe netulinda gulunedi omusanga nga akajjuza nogamba gulunedi yafuse mu ngoye omusanga akajjuza nogamba rikimani awedde naye gulunedi yafuse mu ngoye gwe tolowooza ti zabadde entuuyo zewalabye zabadde tebakulimba ebikono bisobola okutuusaawo gulunedi obedde abuuza banne nduwa kabuka gulunedi wavuddira mu gundi mulingi naga nduwa kati nduwa wano nakati akyabuuza nduwa asemuka tannaba kudda ngulu gulunedi wetukwata ekifaananyi kyalo kino tukiteekawo mu maaso nazuuka ng'akirabako kati ate olwo oba mutemu buba butwa obwo obutwa oba omuwadde obutwa amazima kakati ebyaddala kati obulwadde obugenda okutta gulunedi babuyita Ricky oba Ricky man bugenda muti bwabadde busungu bwa mayiga oliwe yamukubira ku bbaala yagasse Ricky man yagasse ebintu ebyo yamukubisiza obusungu n'amukuba olw'omukazi n'amukuba olwa ringi n'amukuba ebyo bikyali bibiri yamukubisizza ebintu bingi naye bannaye bakubye gulunedi buno obunyama bwa mpiso siwajimu obwedde babukuba ne bunyingira munda ne bugaana okudda nga budda mpola obwedde bamukuba ekikono bwe bati kati nabanga bwe bati nga wagendera ddala wadda mpola bagenda omukuba ebikono nga munaana lwe wakomawo lefu ki kusazamu lefu yabadde ayagaliza gundi rikimani kubanga bakubye gulunedi knockout nga yakayingira lusho bwe bakubye knockout yabadde alina gumala buki bumazi omusajja n'alemeza munkyasobola nedda gundi yenyini lefu naga nti oli oke naye nga golaba munna ali oke awo yabadde oke
banne bakubye grenade official bamukubye officially asali match aje yaki mbwamu bidde mama mukama Yesu bwabaka yakyogedde ndi kyenkugabe kyakyali mutulo tanadduzukuka grenade tamuna mujja ko interview paka myezi egi si mingi mwebiri nkwate kubulidde akyebasi bamukubye jukira bakuba ebikonde obwongo bwenyeenya tebunaddangulu kati byonna byayogera si era ajja byegaana teka waaga mbusali ajja byegaana kuba tamanyi kumanya nti yalwanye ye ajjukira kikangabwa ne twali mu press conference n'akugamba wamukuba left right agenda gwa kalambo teyasobodde kasuka yadde ekikonde neki yakubyeyo tewali kyatuuse bibadde mubanga obwedda byonna ekibanga ekituuka ne bamusitopinga n'ekiki nekibanga ne bamusitopinga n'ekiki ne bamukuba bakubye eggulu era bannange abantu abataddeko obwo obugundi ku mutwe obwo obunankane bakoze kyamaanyi ate bonna ne bambala empale za red bakyusiza just kyakumutwe ekyokumutwe neggulu era babadde nga bali mu byobufuzi. Rickman is just a sibola. By the way, Rickman talimba. Rickman aleka yalione ku mulembe gye. Twali tukolera zigundi. Awo olabawo gundi we yasookera. Mu parking. Gundi we yasookera. Gye bayita sinyegenyege. Bagitani? Ngitegedde. Awo yasookera. Yes. Awo yasookera. Obakati eri smake kazinga. Eri kungu. Ku kizinga ontegedde awo yasookera era ne batunyigiriza nnyo ne batugobawo ovuga emmoloka yo n'ofuna woogireka n'olinnya akaato ne kakutuusa olwaleero awo webityo bwe bitambudde bwe bityo so nze nga nze bafiina amasannyalaze tebalina kye baŋŋamba tebalina kye bakoledde industry ate nga bagiryamu kati bw'otandika okugamba abaana nti music oyimbye mubi omulungi yaluwa. What is the theme of the year? Theme y'omwaka yabadde ki? Teryagimanyi. Kati abavudde ku theme kati tebayimbiddeyo theme. Kati gwe obadde bayimba ki? Ekirala censorship gundi ziruwa kubanga luli edda ffe n'emizannyo ffe tukyabikola mu mizannyo tosobola kuteeka muzannyo ku gundi nga tukoze technical rehearsal. Technical rehearsal is when you come with lines nti banaye line nedda ekyo nedda ekyo tekijja kukola ekyo nedda tebugenda kukola bwe mutyo. Omwana lumu yaleete omuzannyo nga wete ejjoogo lya Museveni n'agenda n'agamba nti yayita ejjoogo lya Yoweri pate neekula bamaliriza bamugambye kubanga censorship board yatuula ne bamusasula ne bamugamba muzannyo toguzannya buzannyi kubanga gwali guli clean naye nga bagamba ejjoogo lya Yoweri gufuluma gutya ne bagamba production fees leta production fees tugende musicians ku sente ze mukoze nize mubbye mu government temusobola kukola ekyo tetusobola kubeerawo na kintu bwe kityo. So kati ffe nga bwetuteeza twagala National Council of the Arts olaba sports olwaleero tosobola kera kumakya n'ogamba nti nina ttiimu y'omupiira egende mu super tosobola waliwo protocol matches nabo balina ebizibu byabwe but that's what we needed ne tubikisaba kyali kiri kumpi kutuuka bakatolo mwamala bakiyingira twagala ministry number ministry ononyanguzi already tuli mu kulwana lutalo lwakendeeza ba minister atolete minister wa arts oli mulalu oba musiru wa kikula ki tusiibule bye.